Okunsibe South Africa oyagala olye kunze ngate osanze olusuku lubazi oyagala kulya gali muto yongerako wonga saaki ekitutta kwe kusayininga aba promoter abakaddi ya managing abantu abedda ayagala managing naawe taina sente omwagalako magezi ate n'ayagala alage nti yakutegeerera kati kansayininga abaana abato bemmanyi nti taina sente naye ajja kumpa respect katono kenfuna nkamuwa akatwale gikayina okugenda olimba lutambule ababadde bali akwasana enduga nga mwefuula ba manager ne mutayimirirawo wadde okunkubira kasi muli bambwa temudda mbagobye mwana ate mwetegedde mbwamwe mwana manyize kyenayiza atayiga mutima mubi tagaggawala abagagga balina emitima emibi zinali mmanyi battima naye abantu mwe mufuula abagagga b'ettima wali ofera abantu okukola obusawo obuganda kive Yesu Katonda nga yewaayo omwana we ne bamutta nga tebamusiba ne batta Yesu kati ate nze atawutta muntu just munoonya sente bwe mba nagenda kunyumirwa n'ensanga nga waliyo muteeja gwe nsobola okukubako musango magezi kwendya mba sibye oba nzijje mu njala oba nyimbye ebivulu nga temwabyogerako kuba nakuba ebivulu Cape Town, Landburg, Mayfair, Durban nga nabikuba temubyogerako mwogera ku bya busawo obusawo bizinensi ate nnono nekyo ekyakusibya ekyansibya naawe kisobola okusibya ekyansibya nawe kisobola okusibya saata muntu sabba nze sibba naye nanyumirwa n'empisa mu nnaku ze nalina okumalayo visa neggwako ng'ate omwafe yanzigale nagenda mu last lockdown nembeerayo nga sirina pepa so eri ensi kyesinga ku Uganda nti buli mwaka banoonya abagwira abatalina bye boogerako ne babadipotinga naye balindira wa Uganda aliwa oba badipotinga ddi esibimanyi wano omugwira kkuba oluyinaayinaayina ng'akabizi k'ebitanga mu kkubo naye ng'ate omunnansi taweebwa respect wano experience ya komera lino experience y'ekomera ekituufu kyayo eyakusinza aba yakusinze nali mu komera naye ekizibu kye nasangayo kyali kimu nti be basibirayo bakyafu nnyo tebanaaba bayagayaga banuusa ebintu kati bwe bamutaleere nkyaddamu n'akuba omuntu essasi oba n'akuba omuntu akasaakomewo mu kkomera waliyo emmere ya bwereere ebyokusula bya bwereere kati kyekisibyeyo abantu bangi nnyo mu kkomera naye nze singa simbeera eyo amakomera geeri obanga yali awaka obanga yapangisa omuzigo kiki kyeweevume South Africa na kirungi kyotagenda kwerabira kyeneevume South Africa sijja kugyevuma kuba nze njigiddeyo bingi sijja kugyevuma nze nabalumba ewaabwe oba bancunya banziba kuba we nali nzija nalina amagye gange nga obimanyi nali nkubye mu bivulu okuyiiyayiiya ne bwe bankwata bambuuza kimu obeera otya ne ssente zino nga wakamala wano emyezi 5 ng'eriyo n'abamaze emyaka tebazirina olw'okuba towulira nko wakadonkamu gwe basibidde bwerwe kali mu nakoze likodi munze w'amaanyi nsinze ab'enabbingo n'ekitalya onsabira abantu bali ekitalya sinze duudu naye onsibako amatu g'embizi okundisa tonabbe